Omusunsuzi akutuusibwako. Sira Biodigester Technologies. Tusangibwa Bulenga Nankuwadde okuliraana poliisi ku lw'Essentema oba tukubire ku ssimu 0702 13 29 86 oba 0771 28 29 62. Sira Biodigester Technologies. Omutindo gutuli mu musaayi. Tambula n'omulembe. Okay, nkuwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko ekiro ky'olunaku olwaliro. Gyosinzira okubeera ng'otulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nina amawulire genfuna kati kamala okuweereza WhatsApp. Omuntu gwe mbadde ngezaako okubuuza ngambye muweereze WhatsApp ankakasize ddala obanga genfuna matuufu agali mu ggwanga erya Uganda. Mumpeemu seconds 10 zokka mala okumuweereza kyananziramu kye ngenda okubagamba gwe omulungi atulaba mu programu ey'Omusunsuzi. Waliwo genfuna kati naye sinnamanya kambuuze wano kibanziramu okuva eri kye ngenda okubagamba naye nga bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda olunaku olwaliro tulabye abakulu abaali babuze mu kibiina kya NRM nga bakomyewo okubanga bajjayo empapula bagamba nti tebasobola kubanga oboolyawo basubwa embeera eringa eno. Naye nga nze Ssentongo Frederick Lugonvo, Uganda tufunye ekyekango n'ekikangabwa ekyokuba ntufunye omulwadde owa COVID-19 asoose mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda. NRM nkutegeeza ebibaddeyo ate n'amawulire amalala. Uganda ensonga ez'abasuubuzi mu Kampala zirabika okuba nga oboolyawo zikyaganya okugonjoolwa wakati wa ba landlord kwoteka n'abapangisa bannannyini bizimbe. Ssentongo Frederick Lugonvu ke mannya gange. Banafa basira Biodigester Technology bagamba nti mukuwano bw'obeera ng'ozimba ng'oteekateeka okuzimba oba nga wazimba dda weetaaga okweyambisa kakati toilet eziri mu nkola ya septic tanker naye nga septic tanker tejjula, tewunya, tenuunwamu ate ng'etwala akafo katono nnyo fuuti 3 zokka. Bw'obeera nga munnange ogitadde ewakaawo omanya nti mirembe na nnaku ebisigadde obivuddemu. Bw'obeera ng'oli wa maka, oli wa nnyumba z'abapangisa, oli wa hotel, oli wa ssomero, oli wa ddwaliro, oli wa apartments, weetaaga septic tanker eya Sira Biodigester Technology. Ye septic tanker etajjula egenda okubanga ekuwonya ennaku n'okusomozebwa kw'obadde oyitamu okwokunula mu toilet buli kaseera n'okulaba nga ewunya ate ng'ekekkereza kubanga ya ssente ntono nnyo bw'ogerageranya ssente z'osasaanyiza ku septic tanker ziri ennene z'obadde osima ewakaawo n'etwala ekifo ekinene. Ogenda basanga Bulenga n'akuwadde okuliraana poliisi ku lw'Essentema awo naye ng'essimu zaabwe zijja kukuyamba nnyo okumanya ebisingawo bakubira olwaliro oba enkya ku makya bagamba nti bannange njagala septic tanker etajjula ate nga tenuunwamu. Essimu ya 0702 13 29 86 0702 13 29 86 oba 0755 74 24 beba Sira Biodigester Technology abakolera septic tanker ate ey'omulembe. Amawulire genfuna nyina ekiwandiiko kyenfunye wano nga kindaga nti eyabadde deputy lord meeya Sala Kanyike President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yamulonda ku bwa director side eri mu KCCA naye ate amawulire agavayo ku lwaliro galaga nti alondeddwa ku bwa minisita mu ggwanga erya Uganda. Sala Kanyike ekiwandiiko kyenfuna okuva mu palamenti y'eggwanga kiraga nti Sala Kanyike alondeddwa ku bwa minisita
mu ggwanga erya Uganda. Congratulations. Abadde agwana. Wabula kino kijirako ebibuuzo bingi. Awo wentandikidde program olwaleero ku nsonga za Sarah Kanyike. Ekiwandiiko kyenfunye wano nkifunye kawungezi kano. Program tugenda gikola mu mbeera ya bulijjo. Nga naawe okyefumiitiriza mugana ng'ekigozi ngenda kuweereza ekiwandiiko kino direct mu control okiteereko bannayuganda ku screen basobole okuba nga bakiraba. Gwali eyo naawe osobola okiraba tukyogereko ng'otegedde kyenjogerako nakakifuna nandibadde nabimuwadde dda nasobola okuba nga abifuna naye kankikuwe wano okiwe bannayuganda. Afunye obwa minisita omukyala Sarah Kanyike kindaga nga kizze okuva gye ndi okudda mu byuma byo ojja kiwa bannayuganda naye nga temunnaba kukifuna kansooke mbasomere ekiwandiiko bwe kigamba. Parliament of Uganda gwe mbadde mbagamba okuweereza obubaka asoose naye kubanga gamba tabimanyi. I was so disappointed what he did anziriza ekiwandiiko kyekimu ngaga nti nange mbadde sinnamanya ekitegeeza nti naye afunye amawulire amapya agagudde mu ggwanga erya Uganda. Omukyala Sarah Kanyike ya resigninga okubeera deputy lord mayor oluvannyuma lw'okulondebwa omukulembeze gwanga okutuula mu KCCA okubeera omu ku bakulu mu kitongole kino ekya KCCA mu kaseera nga bamalako obukulembeze obwa Engineer Andrew Kitaka, Mwami Sam Serunkuuma n'abakulembeze abalala babadde mu KCCA. Naye kino lwaki mujja kwebuuza nti lwaki paka ku lwaleero abakulu be batugamba abaawummuzibwa mu KCCA ate be bakyali mu KCCA. Abamu abaali balondeddwa approval yaabwe ya delayinga paka ku lwaleero era omwami Andrew Kitaka akyakolanga akolanga acting executive director owa KCCA. Era tubadde tukimanyi nti omukyala Sarah Kanyike agwa mu kkowe eryo ery'okubeera omu ku bakulu mu KCCA. Naye amawulire wano gaagano nga galaga nti Parliament of Uganda, nkikusomera, Parliament of Uganda, Office of the Clerk to Parliament, oba obusigaddeawo tobufaako ne bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 all honorable members of the Appointments Committee, Parliament of Uganda, Kampala. Ekyo kitegeeza nti ababaka bonna abatula kakiiko akasunsula n'okwekenneenya abeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga ku bifo eby'enjawulo naddala ba minisita n'abalala. Akakiiko ke kabasunsula n'okubeekenneenya credentials zaabwe, obusobozi bwabwe. Kakulirwa Speaker Rebecca Litwala Kadaga. Be bayise ba honorable members bonna abakatuulako ne bagamba nti notice of meeting of the Appointments Committee. Notice is hereby given that the Appointments Committee is scheduled for Tuesday 28th of July 2020 at 10 a.m. in the Conference Hall A, basement floor, Parliament House to interact with Ms. Sarah Kanyike, the presidential nominee, Minister of State for Disability and Elderly. Ekiwandiiko ne kigamba nti please find attached herewith her curriculum vitae, that is CV, for your information and further endeavor to be at the meeting venue by 9:30 a.m. Nasako omukono, tuwa omukono. Poggi Wabwire, Clerk to Parliament. Ekiwandiiko ekyo kibalemezeeko nga kisoma nti olutuula mu bufunze bwakyo kiyita ababaka bonna abatula kakiiko akasunsula ababeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga ku bifo eby'enjawulo okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 ku lwokubiri olwa wiiki ejja ku ssaawa 4 ez'okumakya nga beekenneenya n'okwogera n'omukyala Sarah Kanyike okumanya biki by'asobola oba ng'alina obusobozi alondeddwa omukulembeze w'eggwanga
nga minisita omubeezi owa abaliko obulemu n'abakadde. Ne bagamba nti wano kwe kuli ne CV ye ebimwogerako byonna gye yasomera, emirimu gy'akoze, gy'abadde bw'abadde yeeyisa, okusobola okwongera okumutegeera. Era ne babagamba nti mubeere mu lukuŋŋaana ku ssaawa 3:30 ez'okumakya mubeere nga mutuuse. Nassaako omukono Paulo Wabwire ku lwa clerk owa Parliament. Webale nnyo Kigozi, webale nnyo. Bwe mba nga byendaba byolaba ffenna tugamba nti yoga. Twamuyozaayoza ffe abatalina mitima gyange abaagaliza, twamuyozaayoza olw'ekifo kye yali alondeddwako, kubanga yali asuumuse okuva we yali ku bwa deputy lord mayor n'okubeera kansala, nekitegeeza nti yali aresigninze sayidi eri eya wa deputy lord mayor okudda mu kifo ekyali kimuweredde okubeera omu ku ba directors. Ku lwaleero ng'ebyo bikyali awo, bakyali mu aga naaga, ng'akyali katebe nga n'amaanyi abamu balowooza nti gamuweddemu, alondeddwa nga minisita omubeezi ow'abaliko obulemu n'ekikula ky'abantu. Sarah Kanyike. Lwaki ndi musanyufu? Nze muntu ayayaanira prosperity ku buli muntu yenna. Njayaanira prosperity nti bw'obeera ng'oli kansala, enkya njagala kulaba ng'oli mbaka wa parliament, next time nkulabe ng'oli president, abadde president next time nkulabe ng'oli elder oba advisor, kubanga ekyo ekifo ekyo advisor kikulu nnyo wadde ng'ewamu tukijaajaamye. Naye kino kijjira mu kaseera nga bannayuganda tulina endowooza mu bwongo bwaffe nti bw'obeera ng'oli wa kibiina kirala ne bakuwa obwa minisita babeera bakuguze oba obeera weetunzeeyo. Sarah Kanyike is a DP material wa kibiina kya Democratic Party, naye ku luno alondebwa mu gavumenti eya NRM kubanga yeri mu buyinza. Kino singa tukikwata mu makubo ag'ekidiplomati n'amakubo ag'ekicivilization mu ggwanga erya Uganda, ebintu bigenda kukyuka. Nze nyina dream ya Uganda nti President Yoweri Kaguta Museveni as he has started akeera ku makya n'akwata omuntu ow'ekibiina ekya DP, n'akwata owa UPC, n'akwata owa FDC, n'akwata owa GMA, n'abalonda nga baminisita ku bifo ebirala. Naye challenge eri mu ggwanga erya Uganda nti ojja kwekanga nga 70% almost ku baministers ababeera balondeddwa ogenda okwekenenya nga okulondebwa kwabwe oluusi kubeera kubasasula for what they have done for the party. Oluusi okulondebwa kwabwe kubeera kusasula ebitundu byabwe ne pressure nti fe ab'ebunyolo temutuwanga. Ekyo nkiwulira nnyo. Fe abasiraamu temutuwanga. Abasiraamu ne mutuwayo baminisita babiri ate nga gwe mutuwadde omu wa portfolio. Mbiwulira nnyo nga babyogera abayisiraamu n'abamadiini amalala babenzikiriza endala nti temutuwa. Ne mpulira abakabira endala tribes nabo nga bagamba nti ffe ne mutatuwayo minisita. Bwe tuba ng'obwa minisita tubugabira ku mbeera y'amawanga n'amadiini na bitundu nti eno gye nsinga obuwagizi, ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu. Era bwe tuba ng'obwa minisita tubugabira ku kibiina gy'ogwa, ekyo kikyamu. Eminisita tekitegeeza nti alina okubeera omuwulize eri omukulembeze w'eggwanga amulonze. No. Eminisita kitegeeza nti alina okuba ng'ategeera ekimulondeddwamu. Ndowooza onfuna bulungi. Kyakaggwawo naye kirina bwe kigenda otutwalira embeera eno tulabe nga tukyusa nti Ssentongo Frederick Lugonvu okukola ku Salt Media, qualification yange esooka terina kubeera nti ndi mulokole. Ekiddako sirina kubeera nti mwami Bujingo wabeera nnyina kuvunama ne mukombe engatto. No. At one point we may disagree, naye because ayina kyanneetaagamu akuretaininga ku mulimu ogwo.
nti Muhammad wamalanga musiraamu waguma Kisule nga mu 7th day, Ssentongo Lugonvu nga mu Katuliki, Luyiga Flavia nga mu Kristaayo, Robert Mutebi nga mulokole, Rita Kamyanga mu Kristaayo, owulira ssaako gye nkuwa, Kayanja Amon nga mu 7th day, n'abalala okuba nga baafuna emirimu mu South Media waliwo obugunjufu obw'ekika ekyawaggulu nti nga tonnatunuulira ddiini mukwatagana oba naki, ekisookera ddala obuvunaanyizibwa bwembawa basobola okubukola. Njagala Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abakulembeze abalijja musitule South Media mugikube mu gavumenti ya Uganda nti okufuna omulimu ku South Media tekikwetaagisa kubeera mulokole, era sikeeka kwakuliza akasooka kubanga ojja kwekanganga ku South Media almost 50% nga si balokole, naye ate nga bakkiriza Katonda, ate era nga bawuliza eri Mukama, ate era nga bampisa, ate era nga kyebakola bakimanyi naye nga si balokole. Bwe wandisanze oli eyalemala yandiga nti njagala balokole n'okwata biddofe, I'm sorry to speak this, naye tukirabye mu mawanga ag'enjawulo nga kasikyogerera mu mbeera eno nti otuuka olw'okuba nti gwe olina ke walemalirako n'okwata atasobola kukola ky'oyagala olw'okuba muganda wo, olw'okuba wakabirayo. Are you getting me? Ekyo kikyamu ekirina okukolebwa ku lwaleero kwe kutunuulira mu byonna nti omuntu gwe nnonda ekifo kye muteekamu akisobola oba tagenda kisobola. Are you getting me? Kyekisookera ddala nti ekifo kye mulondeddemu anaakola omulimo gwe muwadde. That is the question. Kakati nsaba tukyuse mu Uganda. Nze nnumirirwa bina byenjogera, si byogera lwakuba ki, naye mbyogera lwakuba nti nyina omwoyo gw'eggwanga ogutali gwa kwekwekerera, ogutali gwa makwekansaamu, ogutali gwa kwekkiriranya, naye ogw'okwagala okulaba Uganda y'enkya ng'eriwo enjagala. Bwe tuba nga tulonda ba ministers tuleme balonda lwa personal interests, tubalonde olwa national interests. Tuleme balonda lwa personal interests, tubalonde olwa national interests. Nti Sarah Kanyike nga yiwa dipi bwe babanga omukulembeze gw'eggwanga gwalabye nti yasobola, I'm happy for that, nti Uganda ekyuse. I was so always disappointed okulaba nga cabinet ogenda okwekanga nga 90% almost 99% ku balimu nga bonna BNRM. Ne obuza nti ab'NRM bokka be balina amagezi, be bategeera ebintu, bokka be bantu balamu, bokka be beerufu, ne nga no. Ekyali kikwasa ennaku nti n'abo abalondebwa nga si ba NRM so disappointing nti bwe batuukayo baabulira gye baabalabira gye baakoledde ebirungi aye ne bayingira eri. Here at South Media oli wa ddembe okusigala mu ddiini yo n'oweereza South Media. Oli wa ddembe okuga nti ndabye ekitangaala n'oyatula obulokozi era n'obatizibwa. Naye ate kyabulabe okwatula obulokozi n'obatizibwa ng'obulokozi tobwatudde kuva ku mutima, ng'obwatudde enkuuma kalimo. Tubalabye bangi mu department ez'enjawulo naga nti kati ndi mulokole oba ndi musiraamu oba ndi mukatuliki kubanga agenze ku sapiensa, ndi mulokole kubanga azze wano, ndi musiraamu kubanga agenze ku mutu gw'abasiraamu n'asiramuka. Bwe bamugoba n'addayo ku mwenge era n'avumanya eddiini eyo, tewalokoka kubanga
olabye ekitangaala ekiri mu bulokole. Walokoka kubanga okuuma kalimo. Question is, abantu bano ababadde mu bibiina ebirala ne balondebwa gavumenti ya NRM okubeera ba ministers ne bamala ne bakyuka ne bava mu bibiina gye babalengerera nti basobola ne bayingira NRM, bagiyingidde lwakuba nti balabye ekitangaala oba bakuuma kalimo? Ekyo tulina okyebuuza. Ebadde wiiki eno omukyala Florence Nakiwala Kiyingi ow'ekitiibwa, minisita w'ensonga ez'abaana n'abavubuka eyaliko minisita mu gavumenti y'e Mengo, n'alangirira nti ku lwaleero takyali wa Democratic Party, afuuse wa NRM mu lukulwe era aggyeyo tiketi y'ekibiina kya NRM gy'agenda okuvuganyizaako ku kifo ky'omubaka omukyala ow'ebukomansimbi gy'agenze. Yazze ku kyamubaka mukyala omwami we Kiyingi naye ali bukomansimbi ng'omubaka wa Parliament. Wiiki y'emu eno mwe tulabidde omukyala Betty Olive Namisango Kamya tuli omwe eyaliko mu FDC n'ava mu FDC n'akola ekibiina ekya Uganda Federal Alliance. Mu Uganda Federal Alliance mwennyini ne bamulonda nga minisita ow'ensonga eza Kampala, kati ng'adda mu byattaka bw'alondebwa nga minisita w'ensonga za Kampala. Oluvannyuma lw'ebbanga naye n'alangirira nti asaze eddiiro, yeesoze NRM era yayongedde okukakasa nti mu kulonda okwa 2021 akomawo mu Lubaga North mwe yaliko ng'omubaka wa Parliament. Okomawo mu Lubaga North takomerawo mu kibiina kya Uganda Federal Alliance, akomerawo mu kibiina ekya NRM. Are you getting me? Era n'enkuddiza ekibuuzo kye kimu nti ekimukomyawo ekimuleetedde mu bwa NRM akyuse lwakuba alabye ekitangaala oba ali ku luyimba lwa Jamiru Njuba mukulu wange nkuuma kalimo, oba ali ku luyimba lwa kitange Fred Sebatta Gambolingi tukuuma mulimo n'ozannya zaalawo n'ozannya geemuzo. Ekyo wiiki y'emu eno mwe tulabidde omukyala minisita wa Kampala Betty Amongi munnakibiina kya UPC nga minisita mu gavumenti ya NRM eyagenze ku kibiina kya UPC n'ajjayo empapula addemu okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament ku tiketi ya UPC. Bali beesimbyewo bazemu okwesimbawo naye nga mukomawo gye baabalabira badduseeyo bagenze mu bali abaabalaba gye baabalabira. Ye Betty Amongi yagambye nti wadde empeerereza mu gavumenti ya NRM naye nkyali wa UPC. Kati mu kaseera ke kamu ng'omukyala Sarah Kanyike alondeddwa nga minisita owa elderly ne disability. Tuwe ekiwandiiko ekyo, tuwe ekiwandiiko ekyo nga bamuyita ng'ennaku z'omwezi 28 ku Lwokubiri olwa wiiki ejja ku ssaawa 4 ez'okumakya ng'ali mu kakiiko aka Appointments Committee akasunsula n'okwekenneenya ababeera balondeddwa ku bifo eby'enjawulo omukulembeze w'eggwanga okuweereza mu gavumenti eno n'okuweereza abantu. Kye tulina okuyiga kiri kimu era kyenzize njogera we natandikidde nti Ssentongo Lugonvu okubeera ku Salt Media siweereza Musumba Rosias Bugingo omutandisi wa Salt Media. Ssentongo Lugonvu okubeera ku Salt Media I am not serving Pastor Aloysius Bugingo omutandisi wa Salt Media. Nsavinga eggwanga Omusumba Rosias Bugingo leyatandikirawo Salt Media. Salt Media teyagitandikawo nga yiye, yagitandikirawo ggwanga era bw'atandika ogifuga ng'eyiye olwegenze. Ekitutuusizza waggulu ne we tuli ku lwaliro nti Salt Media teri mu nkwawa za muntu omu. Salt Media ya ggwanga. Kaakati ku lwaleero tulina okumanya nti mwe abalondebwa mu gavumenti wadde nga Musumba Bugingo yasayininga siginichi esembayo ku contract yange n'omusala bwe kuba kugongeza n'asayininga naga nti kati nkwongeddemu 5 n'ensanyuka n'enkuba obugalo, naye tekitegeeza nti gwe nsavinga, naye kennyini alina baasavinga, asavinga ggwanga ne Katonda ali mu ggulu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni
president wa Uganda bw'akulonda togenda kusavinga ye osavinga gwanga kubanga ne president Yoweri Kaguta Museveni tasavinga ye ayina kusavinga gwanga. Buli mukulembeze ekifo ky'olimu regardless of the level manya nti oli mukozi wa bannayuganda. Kobere LC1 wa Muluka wa Gombolola kansala wa district mubaka wa parliament minisita president abo bonna boolaba bakozi ba munnayuganda atayina kifo. Ne president yennyini mukozi owa munnayuganda. Kakati kino kinyambye nnyo okugjayo issue eno tugirambulule bulungi. Bw'olaba amawanga agakulaakulanye olengera nga minisita wa DP mu ggwanga erya America, n'olengera minisita nga Green Party, n'olengera minisita nga wa Conservative, n'olengera minisita nga wa bibiina ebyenjawulo, n'ogenda e Bungereza nga baminisita bagwa mu doketi ez'enjawulo n'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Bwe tuba nga tuweereza eggwanga n'okkuza eggwanga, ebibiina bidda ku bbali n'enjawukana mu by'obufuzi kubanga abantu tebalya byabufuzi. Ffenna tuyozaayoza omukyala Sarah Kanyike okubanga alondeddwa nga minisita okusinziira ku kiwandiiko kye tulabye, naye ne tumusibirira entanda nti bw'oliba otuuseeyo ng'ogamba nti oyagala kukyusa kuva mu DP genda mu NRM, togenda mu mbeera ya Jamiru Njuba ku makalimo na gambolingi na kwenywereza wooli. Gendera ku mbeera nti bwe mba nkyuse kubanga ndabye enjuba n'omusana. Bw'ozuula nga mu NRM bye wasubwa edda gy'obisanze, it's okay. Naye bw'obanga ekikututeyo ku makalimo bwe banaggoba tojja gyogerera bubi kubanga bangi tubalabye abakyusa ne bava mu bibiina bye balimu ne bayingira NRM bwe babawummuza balowooza nti oba oliawo obukulembeze bwa nsikirano, abalowooza nti bwe bakulonda olina kufiira awo ne batabuka bubi nnyo ne bavuma ekibiina ne bavuma abakikulirira ne bavuma bangi abavuma ekibiina kya NRM wadde nga bingi ebigwana okukivumya singa omukulu akikulira naye abakirimu. Bangi kuba kivuma tebakivuma kubanga balabye ebibi bye kikoze, bakivuma kubanga kibaggyeko omugaati. Eyo envuma mbi. Efaananako omukazi agamba nti tomalaako ng'abadde mu ddi emyaka 15 omuyinamu abaana 3. Lwaki tewagendera ku 3? Kaakati wano abayingirayo bw'obanga otuuse kukyuka kyuka naye on merit. Bw'obanga tulabe kitangala sigala gy'oli nga Betty Amongi. Ekirala gye mugenda mukyala Sarah Kanyike gye mugenda temugenze kusavinga kibiina, temugenze kusavinga muntu ssekinnoomu, olondeddwa okusavinga abakadde n'abaliko obulemu regardless of their political affiliations, regardless of their tribe, regardless of their deen, regardless of their region gye basibuka. Ogenze kuweereza bonna boyisemu kubanga bagenda tula bamwekenenye. I'm sure nti bambanga ndi mbaka parliament nkuba mukubi stamp nengamba nti she's good to go kubanga I know all the qualifications. Naye mwenna abatuuseeyo tusavinge eggwanga lyo. Oli akutaddemu obwesige kubanga alabye nti by'obadde okola obadde osavinga ggwanga, ate lwaki otuuka gy'otuuse n'otandika okusavinga omuntu ssekinnoomu ng'oyagala omulimu gwa sooti gukuleme era otandika okufuuka ddofe. Buli muntu ng'abuuza nti kyekyatuuka ku lugonvu tandika okusavinga omutandisi wa sooti nti munnanga ate kino kyayagala, kino kyanyumirwa, kino takyagala sijja kikola. Olwo waba bannayuganda b'osavinga bakyagala oba kubanga nze lugonvu bwe manga siwoomerwa mukene waliwo awoomerwa mukene, siwoomerwa katunkuma waliwo amuwoomerwa. Tulina tunuulira ekintu kimu, essaawa z'oliridde mukene z'olina omumuliiramu nti ye, essaawa z'oliridde katunkuma z'olina omumuliiramu nti ye. Oba oli tamwagala oba amuwonyerera waladde olunkusense weetaaga okulya mukene. Tubaagaliza birungi. Uganda efunye omufu owa COVID-19 yasoose.
embeera yemu eri mu kibiina kya NRM nga bw'obadde obirabaawo. Kansooke mpumulemu kati nnyo n'abasira biodigester technology abazimba septic tank ez'omulembe. Bwe nkomawo tugenda tunuulira abasajja n'abakazi abadde bawummudde ebyobufuzi abagamba nti abavubuka be twakwasa omulimu tebakoze. Omu ku bo ye Professor Gilbert baali baseka Bukenya. Kase Mubanda akomyewo n'abalala. Kanzije. Television, Femunyo. When you dream big and discover the dreamer in you, when you embark on the journey of your life, when you are ready to reach for the stars, come to Kaiwa International University and discover that passion to fulfill your dream. Enroll with us today online. We have courses like business administration, humanities, information technology, and so many more. Visit our website www.chintu.ac.ug and apply online or call us on 0752 960 462 or 0784 852 078. Kaiwa International University, we maximize knowledge to minimize error. Aboluganda mukama yebazibwe amanya agange enze omusumba Alozias Bugingo okuva mu House of Prime Ministers International ate era n'okuva ku Salt Media wano mu Kampala naye nga ate tuweereza empeereza esaasaanira eggwanga lyonna. Neebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde okutuwanirira n'okutugabirira n'okutulwanirira mu kaseera kano aka coronavirus. Mbeebaza mwenna abagoberera empeereza yaffe ku Salt Television platforms zonna ze tuliko okuviira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV. Naye nsaba okutegeeza gwabadde atukubira ku masimu ng'otugamba nti oluusi ekifaananyi kikutawaanya oba eddoboozi likutawaanya oba sigino ekubulaabula ey'oku Star Times oba ng'osanga obuzibu ne Star Times ku kisowaani oba ku antena, mbadde nsaba era obakubire butereevu ku namba zino zenzize okukuwa mu ngeri ey'enjawulo. Bakubire ku ya Airtel 0200 oba obakubire ku namba eya MTN 037700 bajja kubanga bakuyamba oleme okuba n'ekifaananyi ekitavaamu oba eddoboozi eritavaamu. Twakkirizganyiza nabo nti bajja baweereza mu mpeereza ennungi. Alozias Bugingo ge gange, Mukama abakuume, musigale ku Salt Media, Salt TV. Mukama akuume. Soul Television, Femunyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukyali ne banaffe abasira biodigester technology gamba nti oba ng'oyagala okuzimba septic tanka eri ku mulembe ku lwaliro, septic tank etajjula, etawunya, etanuunwamu, etwala ekifo kitono nnyo kya fuuti 3 zokka wosa septic tanka yo kyenkana musingi. Weekwata abasira biodigester septic tanka bw'obeera ng'oli wawaka, olina nnyumba z'abapangisa, oli wa wooteri, oli wa ssomero, oli wa arcade, oli wa ddwaliro, oli wa restaurant, oba zino ennyumba eza apartments n'ebintu ebirala eby'enjawulo bye weetaaga, nga weetaaga toilet etagenda kuddamu kubonyaabonya mirembe na nnako, weekwata abasira biodigester technology abagenda ogikusimira ate bagikuzimbire, bagikuyungire, bakuleke ng'ewedde era ng'ogikozesa. Basange Bulenga naakuwadde
ku lw'essentema okulira na poliisi naye nga bakubire essimu zaabwe kubira director essimu ya 0702 essimu ya director yennyini ya 0702 13 29 86 0702 13 29 86 oba 0755 74 24 25 be banafu abasira biodigester septic tank etajjula etanuunwamu. Ngenza okuwumulamu dakiika zizo nsigaza ziringa 23 okuba nga nkusibula ng'ensonga z'abaminisita nzimaze. Mukyala Sarah Kanyika nnyambye ne nzigyawo bonna ne mbamaliriza era ne nkulaga ekituufu kyekiriwa nti bw'obeeranga ku mulimo ng'oyagala okufuuka omukozi ow'ensonga toyina kuweereza mukamaawo, oyina kuweereza abo mukamaawo baaweereza. Kitegeeza mbeera ku same level ne same ideas ne mukamaawo. Bw'obanga oli mu woteeri nga gw'oyagala kuweereza nannyini woteeri oyina ekikyamu ku bwongo. Nasomako mu mateeka ga hotels n'ebifo ebisanyukirwamu nti manager bw'akuyita nga olwo client akuyise toyina kugenda wa manager wo, olina kugenda wa client wo kubanga client wo ye manager w'ekiseera ekyo. Mukyala Martha ye yabinjigiriza Favor nangamba nti mu mirimu gyonna yali anjigiriza mirimu nanga nti nga bw'olaba mu restaurants mu hotels muki bw'obanga oli wano amaaso ne galengera client ng'akuyita oba osimbula ekigere manager naga sooka gye tolina kugenda wa manager wo, olina sooka genda wa client wo. Kaakati mu byonna tumanye abantu be tuweereza. Manager wo aweereza bali naawe olina kuweereza bali. Lwaki gwe oweereza manager wo nga ye aweereza bali? Ontegedde ne baminisita n'abakulembeze ab'enjawulo n'abaani temuweereza abo ababawadde emirimu okwo kwe bayita okwekkiriranya. Be bakozi b'empulira enfunda nnyingi mu makampuni ag'enjawulo ng'alaba ekintu ekikolebwa kikyamu n'agamba ate oba boosi kyayagala n'atakoma ku ekyo n'agamba nze kasita nfuna omusaala kyamutawaana, nze kasita nfuna omusaala gwange. Ebiseera ebisinga omuntu omugunjufu mu bwongo bw'obanga okolera ewantu ng'olaba ekikolebwa kikyamu nga boosi kyayagala naye nga kikyamu togamba nti kasita nfuna omusaala gwange. Omusaala gw'ofuna gujja tuuka nga tokyagufuna kubanga ekintu ky'obadde ogujjamu okivunzizza gwe kennyini. It's better you resign. Abasajja balekulira mu gavumenti kubanga aweereza abantu agenda tunulira mukama we nga byalowoolezaamu birala naga I'm sorry nebaza akaseera kompadde n'omukisa gw'ompadde okuweereza mu kitongole kyo mu gavumenti eno nkomezaana emirimu gyange njagaliza nanzirira mbigire ebiseera ebirungi. Tuyina okubikkula obwongo bwaffe. Waliwo omusaala omusava ogusinga ogwo omusaala gw'okwata mu mbeera ey'okwekkiriranya. Maaso ye wali ebirungi byo. Tweggyemu embeera yoga nti kasita nsasulwa. Osasulwa naye ku kiki? Nti kampuni osasulwa oli mu media bagambye kubawo just music nega ate oba kibangambye kasita nsasulwa. Ekibuuzo ekiriwo nti music gw'okubawo agenda kusasula emyezi 6 egijja. Ye bw'anaakusasula egijja singa anaasaanawo kaliyayo na buli kimu wakittadda ng'otunulidde omusaala guno. Tubikkula obwongo tuleme kugamba kasita nfuna omusaala kasita nyina omulimo nze tebinkwatako ebyo. No. Bw'otuuka mu kitongole bw'otuuka mu gavumenti, gavumenti tekoma kubeera ya mukamaawo, ekitongole tekoma kubeera kya mukamaawo, kampuni tekoma kubeera ya mukamaawo, obeera part and parcel of that company. Ogiinako obwannannyini. Sauti media ekinkozesa essaawa zino zonna ngirinako obwannannyini, nyina gye njagala. Bwe nadda mu mbeera ya kasita nsasulwa omusaala gwange olwo mba njivudde mu nfuusa omupakasi, nvudde mu buweereza. Anjize onjize era ntegedde ontegedde. Omusaala ogw'olwaliro n'enkya tegukulimba. Tunuulira ng'ewanava omusaala ogw'omwezi ogujja. Sooka tuwe emboozi ey'ekibiina ekya NRM olunaku olwaliro
batandise okusunsula abo bagenda okuvuganya ku bifo ebyenjawulo. Ebbugumu libadde ly'amaanyi, ebbugumu lingi nnyo okwagala okwenkana oba okwenkana eryo lyabadde ku people power ennaku eziyise ekamwoca. Kakati tuzze ekyaddondo mu Kampala ennakaseraawo. Soko tuwe embeera ebaddeyo. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kikakasiza President Yoweri Kaguta Museveni okukikwatira bendera mu kulonda okujja ate era nga ye ssentebe w'ekibiina. Dr. Tango Doi, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM, asinzidde ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo n'alaga nga bwe watali mulala avuddeyo ku bukulembeze bw'eggwanga. Teri n'omu wadde President Museveni yatutte fomu n'asasudde miliyoni 10. Ate President Museveni kati ye chairman wa party flag bearer nakuba Honorable Simba tasasudde mu kadi miliyoni 10 yali awo ku ngambo bwagenda mu kooti. Katagenda mu kooti kola ki? Bino olugudde mu matu ga John Simbwa abadde ayagala obwa ssentebe bw'ekibiina azaaliko n'obumansuka bamunnyonnyole lwaki bamulemesezza era agambye agenda kubawawaabira. Nkyayinayo ennaku zange okuva olwaleero paka ng'ennaku z'omwezi 28 okutuukiriza ebigendererwa bye bansabye ebimu ne bye simanyi okutuusa kati. Naye tewakyali kyakkola. Tango Doi n'akakiiko ke bamaze okulaga nti balina kukolerera omuntu omu okutwala ekifo kino. Tomorrow tujja kwabika nabo mu kkooti era ngenda mu kkooti sigenda kusigalira. Olwaleero abantu ab'enjawulo bazze ku kitebe kya NRM okugyayo empapula ezibakkiriza okwesimbawo ku bifo eby'obubaka bwa paalamenti ku kaadi ey'ekibiina kya NRM. Mu bano mulimu omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi, eyaliko omumyuka wa Pulezidenti Professor Gilbert Bukenya ne beetende eryanyi. Kizero akuba nti ndowooza nti bisobola ebintu ebigenda mu ggwanga mbitegeera bulungi era ndowooza nyinza okuwa amagezi ag'okuleeta solutions entuufu. Tosobola kulekera buli kintu bavuuka bagamba nti kabukulu ge magezi. Bw'olaba ng'ebintu bigenda obukyamu olina okuba omupiira n'obiza ne bitereera. Abavubuka balina okwongera okuyiga okulaba ensi bw'eddukanyizibwa. Abalala abazze mulimu baminisita abali mu gavumenti wamu n'abapya abazze babawandeeka eddusu beesimbewo. Lwaleero nzijeeyo empapula ez'okwewandiisa emisoso egisinga ngimaze nsasudde foomu nsasudde ssente nfiirize foomu kati ninze lunaku luli olw'okwewandiisa mu butongole. Ndi musanyufu nnyo nti programu yange etambula. Kanje kino njagala abantu bafune emirimu. Olina kikola otya? Nasikiriza amakolero 28 agakola nga abantu emirimu emitwalo 6. Simanyi kwabo basi bannayuganda. Kati leero banzizaayo tulina pulaani ennene okwongera ku bungi bw'amakolero. Kakasa bannayuganda n'ensi yonna nti leero Doubting Thomas abatakkiriza bamanye nti Maama Mabira ali candidate wa NRM in Kidgum Municipality, ndi member omujjuvu. Okugyayo empapula mu NRM eri abagala ebifo by'obukulembeze kukoma sabbiiti ejja. Demu omuvuyo eshema tulina bad politics ezidividing abantu nizaawula abantu mu madiini ebyo byonna tugenda bijjawo. Kakati olunaku lwaleero ndi muggumivu era nina amaanyi nti ne bwe nnyimirira okwogera mu bantu beeruwuuka balabako kyenkozeeko. Bimiruka ena ngenda bba wa deputy MP nga musasule siwa bino byakukola bya namunigina. Zimbye n'atuuka ku BIM nzize nsereke ate nteekemu n'enzigi n'olw'ensonga ebana Wakiso mbakoowoola obuwagizi bwammwe mumbeererewo twongere eddoboozi lya Wakiso mu maaso ate tukyuse n'embeera y'omunnayuganda. Diro Sevo nze ndi wa NRM oyinza kumpita ngonali negugunga maybe I was protesting naye byokugamba nti nze nava mu movement sinvangamu nayingira mu movement 2005 ate susubira kuvaamu. Bya Eric Sebalamu ne Wandulu Bone, Salt TV Omunyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza mulaba ebyobufuzi bya Uganda. Nabagambye wano eggulo nti ekibirawo kye kikola amawulire eggulo like it or not
people power ye yabadde okola amawulire nga even it can take a full day cause it took almost 24 hours nga buli omu yayogerako ku lwaliro NRM yekola amawulire tujja kulaba oluddako nga Alliance for National Transformation obunaddako nga FDC n'ebibiina ebirala olabye ebibaddeyo abamu ku baali abakulu mwami Edward Kiwanuka second year ye mwali mu government naye gwe yaddira mbigire Professor Gilbert bali baseka bu Kenya he is back okujja yo mwami Galabuzi Sozi mu Busiro North omukyala Bet Olive n'emisango kamya tuli omwe agambye nti nkomawo ne bayimba n'akayima ne Beatrice Atimu anywa abo bali mu FDC nga bawanda muliro bali bazibu nnyo kati bali mu NRM which is okay bwabange ekyabatwalawo kyekiri kye nagambye nga si gambling nkuuma kalimo naye nga balaba ekitangala ekituufu n'abalala abajjeyo empapula zaabwe ndabyemu n'abaana abato lwakuba nti politics wa Uganda ayina obuzibu nti tetuguruminga tetuzimba era kyekiri ne makampuni ag'enjawulo nti osanga kampuni nga nannyini y'obwafa naye efa osanga ekifo nga akirimu bwafa nakyo kifa nti politics wa Uganda tetufubye kubanga tuzimba abantu abasobola okutuddira mu bigere si lwakuba nti twerabira okubazimba naye lwakuba tetwagala kubazimba omukyala Kase Mubanda bangambe naye akomyewo eyali omubaka omukyalo wa district y'e Masaka si yeyeka olabye Professor Gilbert bali baseka bu Kenya akomyewo olabye Alhaji Nasantege Sebagala eyaliko meeya wa Kampala akomyewo olabye n'abalala abakomyewo okubanga bavuganya bino biri okay kubanga bayina obusobozi bagambye ntulese y'abakadde abavubuka tebakoze kati abakadde abakolanga katukomewo but don't forget nti mwa abakadde abakolanga we mwakoleranga mwali bavubuka am I clear nti bwobeera nga mwazannya mu Uganda Cranes eyagenda e Misiri mu 8 mu Africa Cup of Nations nga wali omu kubasamba ne mumala emyaka 10-15 nga Uganda Cranes teddamu kukiika tekitegeeza nti gwe mugana wange Saligogolimbo olw'okuba nti wakwatanga gooli zakatawe mu G7 ate nga bano be walekawo tebakwata goolo nti okomyewo mu 2025 okwate goolo waggwako kituzaayo nti tewatendeka tewazimba tewateekateeka ani adda mu bigere if politics is good ng'osobola n'okutuuka gy'otuuse n'okomawo n'okuba enkyukira lwaki tolengererawo nga bukyali n'ozimba tukkirize nze muntu akkiririza mu nsonga gye ntera okubagamba nti buli mulimu gw'obeerako beera ne expiry date yo nti Ssentongo Frederick Lugonvu oli mawulire tofiiranga mawulire era bw'owulira ng'omuntu agamba nti tova mawulire malungi tova mawulire nedda buli mulungi abaako akaseera ke ak'enkomerero nange tayimu egenda tuuka nga temukyayagala kumpuliriza ng'obwongo buwumbye omusambi w'omupiira abaako akaseera ke ak'okunnyuka omukyala Babyface Winnie-Kiza bw'aba atuuka n'agamba nti nkulembedde ebisanja 3 wadde amaanyi nkyagayina naye nkivuddemu tufune kyakuyiga nti omulungi tebazaala omu kiswaza nnyo ng'okomyewo Saligogolimbo eyakwatanga golo ya Uganda Cranes n'anaamiriza ensi eno meeya eyali omusambi kungwa kabisa ng'okomyewo mbwosambe ne batakoma kukuba ne bakumenya omugongo buli omu ajja kubuuza nti lwaki omugongo gwo gwali nayo gw'omugonvu tagukuumidde gye guli abadde ano nayo kika kirabe always there is a moment I have to retire okuva mu kintu ekimu nabagambye nti ebintu bino bijja bikula kiyamaani kansala mubaka
minisita, president, advisor oba elder. Otuuka n'oggwako. Kakati ekibuuzo ekiriwo nti temulowooza nti ke kaseera abakulu abali mu bibiina ebyenjawulo si NRM yokka wadde nga mu NRM tukirabye nnyo nti bazze tubeetaaga, naye ekibuuzo ekiriwo nti mwami Nasa Sebagala ku lwaliro Kampala mwetaaganga Lord Meeya oba mwetaaga kumwebuuzaako nti wano ku ssaawa ya Queen ku Shoprite mwateekawo ekigoma mwakiyisaawo mutuyambeko tetubomola amazzi. Waliwo akaseera ng'olina kubeera advisor. Ate okubeera advisor kikulu nnyo n'okubeera active nti ebintu ebisinga bisalibwawo advisor si bana ababeera bawala bakugundi ku front nedda waliwo abawe b'amagezi kyekifo kye tulina okutandika okuyaayaanira n'okussaamu ekitiibwa naye olw'okuba nti abawe b'amagezi aba Uganda bakola kitono era n'abamu beerabira nti bawe b'amagezi tumaliriza nga tulowooza nti tekiriimu nsa era tekirimu makulu n'olaba bakitaffe ne bajjajjaffe ne bakojja baffe ne bammaffe sijaga mmange oba ne bamaama baffe abandi badde ng'omugaa nti mwawangulanga mutya akalulu aka 240 n'akuwa obukodyo bwe yakozesanga n'ogattamu obubwo kubanga ye bw'aleeta bwe yakozesanga bwaggwako ate buno obw'ekivubuka takyabulina obwaddukadduka era ogenda okuwulira ng'eyayogeranga ng'ayanguwa ayogera akerebera abantu n'ababowa ne bagenda kubanga time yaggwako. Kituwe kyakuyiga nti mu buli mbeera gy'obaamu buli mulimu gw'okola olina okubeera ne expiry date. Olwaliro oli musomesa n'enkya n'aba musomesa. Lwaki togamba nti leero ndi musomesa enkya ngenda kubeera mukulu wa ssomero eryange nga mwekutta abasomesa nga bana ne mutandikawo eryammwe? Lwaki togamba nti olwaliro ndi presenter enkya ngenda kubeera media consultant? Nebaza abantu abampita, amasomero agampita, ebitongole ebyempita, nenjogera n'abaana abayizi, nenjogera n'abantu. Kimpe essanyu ne manya nti nyinako ettoffaali lyengata. Era I feel nti years to come, time yange ejja tuuka okundaba nga nsumagirira ku seeti ntandike n'okekkereza ebitala nti binzita bimmalawo. Nja tuuka nga mwami Bujinga mpita okusomesa recruitment empya nga mpita kutuula ku pano eyogamba nti oyo tajja gasoma, oyo tajja gikola, ono abulamu kino, ono mumugoba naye ayina kino. Tuluubirire kubanga tulina we tweyongera. Bw'obeera ng'oli musawo togenda kufiira mu busawo wadde osobola okusigala ng'oli musawo naye va mu bukozesebwa ofuukeko eyeekozesa. I know time is coming and si myaka mingi nga mwami Bujingo bw'aba nkubira essimu mugamba nti otegeseewo mmeka ezange nga nzija nga consultant mu Salt Media nga veteran so si kufiira mu Salt Media. Ekyo bwe tunakirowooza ne tukissa mu byobufuzi ne tukissa mu mbeera za bulijjo Uganda ejja kula. Always tujjukire nti tulina okuba ne expiry date mu buli kintu. Ebyabasobozi bifuuse byabasobozi. So Kompembos ebadde mu Kampala eggulo balumbye Drake Lubega. Olwaliro balumbye ku Nasa nga bamugamba sebo tetugenda kusasula myezi ena n'abaddukako ne bajjako amataala ne soko tuwembozi. Abasuubuzi mu kibuga Kampala abakolera ku bizimbe ebyenjawulo bongedde okweweerera abagagga bannannyini akeedi zino abagala okubasuuza ensimbi ez'obupangisa ez'emyezi ena gye bamaze nga bali waka batudde tebakola. Olunaku lw'eggulo abasuubuzi balumbye omugagga Drake Lubega. Olwaliro bakedde kulumba omugagga Dawudi Mutebi nannyini bizimbe okuli ekya Aro Complex, ekya Premier Arcade, Boost House n'ebirala ebisangibwa ku Nasa Road mu Kampala wakati mu kwanika ebipande okubadde obubaka bwabwe bwemulugunya. Twajja tukola nga tuli mu COVID-19 baagala sente tuzigyewa tetukola bannange abeereko n'ekisa naawe. Tewako emyezi ena naye omugagga atugamba tulina osasula ezo ssente n'ez'amasannyalaze tubadde tugootesa. Bano ekibatabudde kwe kubategeeza nti tewali ayingira nga tasasudde ng'omugagga ezazaagalirawo. Olunaku olw'enkya bw'otokikola embeera egenda kwonooneka okusingako wano. Emyezi ena tetugirina twakomokola gwa kusatu
ate hafu ya mwezi ne tusasula n'amasanyalaze kyokka omukyala yatugamba nti natatu banja sente z'amasanyalaze ez'ogwokusatu naye tetuzirina. Abasuubuzi ababadde basomba 12 balumbe yafeesi z'omugagga Mutebi ku Aro Complex kyokka abakumi olubalabye ne bajjako amataala nga kigambibwa nti libadde kkobaane okusobola okuyisaawo omugagga nga tebasobodde kumulengera. Tugenda kulumba buli mugagga yenna ofiisi ye, buli mugagga yenna tugenda mulumba, tetugenda sasulira tutakoledde. Tunaakozesa ki nga sente zonna tuyaziwaayo mu renti? Kapito yenna yuyo yenna bagenda mutwala. Kati naffe tetulina kyakola. Obutali bumativu ku basajja abagala okutubba essente ez'emyezi 4 ez'obwereere tetukoze emyezi 4 bazaagala oyinza okubanja gy'otaawola. Omugagga agaanidde ddala okwogera nabo era nga ne bannamawulire abasindikiddemu n'amateeka we ategeeza nti abasuubuzi bave mu kwekalakaasa bagende bateese n'omugagga kubanga oluggi luggule. Nkowoola abapangisa bange bonna gye bali nti temubuzibwabuzibwa olwabino ebintu ebigenda mu maaso nga babalimba nti ffe tetuteesa, ffe tuli babi era tetuli beeteefuteefu okubeera nti tubasalirako ku nsimbi z'obupangisa. Twagala mukozese ekyanya kino mujje ku woofiisi zaffe yennyini gye musasula ebisale byammwe mutubuulire kiki kye mwagala muntu sekinoomu. Oluvannyuma abasirikale okuva ku poliisi ya CPS nga bakulembeddwamu aduumira ebikwekweto mu Kampala Ivan Nduhura azze n'ayogera nabo wakati mu kubawoyawoya. Me, my point is I don't want demonstration on the street of Kampala. This is a public road here, so people can use it at advantage to cause other issues. Ne ku kizimbe ekya Mabirizi Complex era mu Kampala abakolerayo bakedde kuwanika bipande nga balumiriza abaana b'omugenzi Mabirizi kati abadukanya ekizimbe okubafuukira kayinja mu ngatto. Are you the police? Leave the entrance. We want to enter. Kati bannaye mutuyambe kubanga tulina gye tugenda kudda. Naye baba baganye tusonyiwa nze ndi mweta lefera njagenda. Tuje twagala tunegotiating. Poliisi abamu bagombyemu obwala ne boolekeza ku poliisi eya CPS. Okumulaba yatwekweka najja kamusi. Ne tumuwandiikira mu butongole nga tumusaba mu miitinga era obale nnyo. Obiraba ndowooza ke kaseera bw'osindika omwana mu ssomero tomuleka kutaaya butaaya. Olina okumanya nti alina engatto gy'agenze tebamusaba effiizi. Ebimu ndowooza gavumenti yatutadde nnyo. Gavumenti ng'eyita ministry y'ebyobusuubuzi ne ministry ensonga za Kampala eveeyo abasuubuzi bali miranga. Kibeera ni feya omusajja omukazi ng'atudde wako okumala emyezi 4 agenda okudda ku mulimu ng'omusabirawo ez'obupangisa abadde azijjawa gw'obadde ozifuna. Ebiseera ebisinga obanga ekintu tosobola kukyetuusaako bw'onsaba omutwalo nti lugonvu mpayo omutwalo ne gamba siguyina tonyiigira kubanga naawe ogenza ogunsaba nga togulina. Bw'obanga olaba mutono tegusobola kumbula lwaki gwe togufuna. Kakati y'embeera eno abasuubuzi bano ekituufu kiri nti tebayirina ssente. Naye minisitule kati zino tugenze mu nnaku nnya. Minisitule muveeyo mutunule mu nsonga z'abasuubuzi mwogere ne bannannyini bizimbe mubeeko n'ekyenkomeredde muleme mu kugulekera bannannyini bizimbe n'abasuubuzi. Ebimu nabagamba nti twetaagamu obwa dikiteeta. Pulezidenti vaayo ogambe nti emyezi gibadde 4 mugabane loss. Omusuubuzi myezi 2 ne landlord myezi 2 tugumire ekyo. Ate nga n'egyo emyezi 2 si gyakagwirawo kusasula mpola mpola kubanga tebazirina. Abasinga bagenza okudda abasaloni n'emirimu emirala amanda na biki nga business zayonooneka dda byavunda dda byexpiringa dda. Eno landlord akusaba sente, eno oli ku pressure ya bank loan eri ebintu. Oh my God, temusuula bantu ddala na kubaleetera kweyokya. Gavumenti muveeyo mutowe bebeera wooda ebeere wooda nti buli waakedi omusuubuzi mugenda kusharinga loss 50-50%. Sinza kweyongerayo akadde keeko naye twongera okwesabira omukyala afudde yavudde na misindwa naye afiiridde Busia ekirwadde ekya COVID-19. Uganda bwetu nebanga efunye omulwadde wa COVID-19 asoose bukyanga ekirwadde kitulumba mu mwezi ogwokusatu omwaka guno. Uganda efunye omufu so omulwadde omufu wa COVID-19 asookedde ddala
ekitegeeza nti oba oliawo tulina okwongera okwesabira. Munzikirize mbawummulize wano, enkya Lwakutaano tewabayo puroguramu ya Musunsuzi, ebeera Mande mpaka Lwakuna. Akaseera kajja kutandika ndowooza ne wiiki ejja bw'obeera ng'oli munnabyabufuzi oba ng'olina ensonga enkulu gye weetaaga okutegeeza eggwanga nga weetaaga okutula mu puroguramu ey'Omusunsuzi, ojja kujja wano ku Salt Media Offices oyogere n'abakulu baga nti nze ndi munnabyabufuzi neetaaga kubeera mu puroguramu ey'Omusunsuzi oba puroguramu endala zonna ze tulina ez'enjawulo okuggyako ez'enjiri ez'omuzireke naye zino ezisigaddeko ebeere nga amusing oga nti njagala tuulako awo. Bajja kubulira criteria z'olina okuba ng'oyitamu. Tugenda tandika okuba nga tubakyaza okutandika ne wiiki ejja. Osobola n'okujja enkya n'omanya ebikwata ku nteekateeka eno n'osobola okuba nga ate munnange ofuna platform eno kubanga ffe nawe tugenda tumanyiibwo yembeera n'ekkubo lyetutwala okuba nga ate oba oliawo tutuusa obubaka eri bannayuganda nayingidde edda akadde k'enjiri munansonyiwa. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, enkya egenda kubeera overnight. Omusumba Lozias Bujingo ne House of Prayer Ministries International abasumba bagenda kubeerawo. Sigala ku Salt TV, sigala ku Salt FM, musule bulungi. Omusunsuzi akutuusiddwako Sira Biodigester Technologies. Tusangibwa Bulenga Nankuwadde okuliraana poliisi ku lw'Essentema oba tukubire ku ssimu 0702 13 29 86 oba 0771 28 29 62. Sira Biodigester Technologies, omutindo gutuli mu musaayi, tambula n'omulembe.